okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa nkubuuzaako enkyeno ey'olwaleero. Twebaze Katonda atuwadde obulamu nate natulekawo nga tukyali balamu. Akubuuzaako yenze Migadde Isaac era nga nviira mu kanisa ey'e Kabulengwa Sabbath School. Twebaza Katonda omukisa gwatuwadde. Atuwadde omukisa okubeerawo nate erinnya lye ligulumizibwe litenderezebwe. Era nga mu kiseera kino kye tulimu kye kiseera mwe tuyigira ekyokuyiga kyaffe ekyakasimuka. Nolwekyo omwagalwa nsaba onneegatteko nga tugenda okuyiga ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero ekigamba nti Katonda njuba. Ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti Katonda njuba. Katusabe, katuweeyo okusaba nga tetunnatandika, naye nga tetunnasaba tugenda sooka tugende mu kutendereza wamu n'oluyimba oluva mu kitabo kyaffe eky'ennyimba za Kristo. Jangu Yesu obe muze lungamya omwoyo gwange guyimbenge ebiro byonna okukutendereza jigiriza okusinza gagenga obulungi bwo essubi ly'amaka gaffe galinjijuza essanyu yibuse eddoboozi lyange nga nsaba okuyambako olw'okwagala kwo kungi olituusa mu ggulu. Yesu mududuzi wange gwe omponya okufa n'oggyawo ebyonoono byange bwe wawangula okufa. Yesu wange okwagala kwo bulijjo kweyongere olw'ekisa kyo ekingi kanywererenga ku ggwe era nneego okukuvaako mere mu kwagala kwo mwoyo gwange nga gubeera wamu naawe mu ggulu. Omwagalwa, twebaza Katonda nate olw'omukisa gwatuwadde okusobola okuyiga ekigambo kye. Nga bwe tulabye olwaleero ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti Katonda njuba, era nga kiva mu kitabo kyaffe eky'okubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 18 ne 19 nga lugamba bwe luti. Agamba nti era eri malayika ow'ekkanisa ey'omusuwatira wandiika nti bw'ati bw'ayogera omwana wa Katonda alina amaaso agalinga ennimi z'omuliro n'ebigere bye bifaanana ng'ekikomo ekizigule nti manyi ebikolwa byo n'okwagala n'okukkiriza n'okuweereza n'okugumiikiriza kwo n'ebikolwa byo eby'oluvannyuma nga bingi okusinga eby'olubereberye. Agamba bw'ati, katugende mu katundu kaffe akasooka. Agamba nti
wansi wa district ye Kahisa mu Butuluuki obw'omulembe guno wewali ekibuga Suwatira ekyedda nga ekyedda gye kyaziikibwa. Abantu baayo baali bakafiiri abasinza Timnans, erinnya epaatiike eritegeeza Apollo katonda w'enjuba. Katonda w'enjuba ow'Abayonaani. Mu nfumo z'Abayonaani, Apollo mutabani wa Zeewu katonda ali waggulu wa bakatonda abalala bonna. Kale mu ngeri endala Apollo yali mutabani wa katonda owa waggulu ennyo. Wano tutandise alina kyatulaga already. Agambye nti waliyo district gye bayita Kahisa eri mu Butuluuki. Butuluuki ye Italy. Era nga mu district eno yewali ekibuga ekimanyiddwa nga Suwatira. Suwatira kyaziikibwa dda, naye n'ayogera ku byafaayo by'ekibuga kino n'agamba nti abantu baayo baali bakafiiri era nga abasinza gwe baali bamanyiddwa nga Timnans. N'agamba nti erinnya epaatiike eritegeeza Apollo, era nga ne Apollo katonda w'enjuba, era nga ye w'Abayonaani. Abayonaani be bali gyoyinza okuyita aba Greece, be Bayonaani. Naye agambye nti katonda ono bali bamuyita erinnya lye baliyita Timnans, era nga paatiike eritegeeza Apollo. Apollo ekitegeeza katonda ow'enjuba. Naye wano ayogedde kirala n'agamba nti ssebo yalina ne mutabani we. Yalina mutabani we. Ebigambo bino birina ndowooza olina ekifaananyi ky'obifaanaganya nabyo wentandika obyogera owulira nti ono katonda ate naye alina mutabani we. Agambye bw'ati nti agambye nti katonda w'enjuba Abayonaani, mu nfumo z'Abayonaani, Apollo mutabani wa Zeewu katonda yali Zeewu, era still mu Bayonaani balina katonda gwe bayita Zeewu. Then n'agamba nti katonda ali waggulu wa bakatonda abalala. Kwegamba waliwo ekifaananyi kinene kyatandise okutusiigira ebyafaayo ebikwata ku kibuga kinene ekimanyiddwa nga Kahisa. Wanageze maaso n'ayogera bw'ati. Agambye nti yali kanisa ye Suwatira Kristo gye yeeyanjulira nga omwana wa Katonda. Apollo yali yeeteekawo bweteesi mulimba kubanga waliyo enjuba ey'obutuukirivu emu yokka, Yesu Kristo. Yesu yalagibwa ng'alina amaaso agali ng'ennimi z'omuliro, n'ebigere bye bifaanagana ng'ekikomo ekizigule. Oyo gw'alitta n'omukka gw'omu kamwa ke, era gw'alizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Engeri gy'atuukanamu n'obunnabbi bwe byafaayo, Suwatira ayimirirawo ng'ekkanisa y'Abakristaayo eyaliwo okuva mu AD 538 okutuusa AD 1798. Ekiseera ekimanyiddwa obulungi abayizi b'obunnabbi bwa Bayibuli. Guno gwe gwali omulembe gw'okuyigganya ekkanisa ogukyasinze. Obulimba, obulyake n'okuwaayiriza lwe byateekebwawo ng'eddiini
ekkanisa y'Abaruumi ey'Obukatoliki we yakulira okufuuka ennene n'okutuuka eri eggye ery'omu ggulu. N'ebyomugye ebimu n'emunyenye ezimu n'eribisuula wansi n'eribisambira, n'erisuula amazima wansi, n'erikola nga bwe lyagala, n'eriraba omukisa. Kino kye kiseera ekizikiza eky'ennaku 1206 ez'obunnabbi. Omusana gw'ekigambo kya Katonda lwe gwekwekebwa okuva ku bantu. Wano atulaze nti ekkanisa ey'Eswatini gye kwegamba eri ekkanisa eno yewali Kristo, kye kifo gye yeyanjuliranga omwana wa Katonda. Era wano nga bwe tusomye mu kubikkulirwa, Kristo bamwogeddeko nga alina amaaso ge gakanga ennimi z'omuliro n'amagulu ge galinga ekikoma ekizigule. Yesu Kristo tumulabanga yalina ekifaananyi kino eno. Bano bakatonda betusoose okusoma wali eri nga Apollo mutabani wa Timnas eyeetwala okubeera nga nti naye mwana wa Katonda, eyeepaatiikawo obwepaatiisi. Naye Kristo ye mwana wa Katonda omutuufu era ye mwana wa Katonda ow'amazima. Naye tulinawo Katonda kati gw'oyinza okuyita omutwe gwaffe gwe gwayise Katonda Njuba. Katonda ono waliwo bannaffe abamusinza ngera bwe tugenda okuba nga tulaba. Kwegamba alina ekifaananyi ky'ayagala okwepaatiikamu ng'ayagala okwekuusa ku ebyo ebya Katonda asobole okuyingizaawo y'obulimba bwe. Era wano atulaze nti ekintu kino kyabeerawo mu biseera wakati w'omwaka 538 ne wakati w'omwaka 538 ne 1798, nga bino byebiseera omuntu asoma obunnabbi, abayizi b'obunnabbi tukimanyi nti gino gy'emyaka ensi we yagendera mu kizikiza. Ekizikiza ekyaki? Bwe ekizikiza kiba tekitegeeza nti omusana gwali tegwako ebiseera ebyo. Omusana gwali gwako, omusana gubadde nga gwaka bbanga lyonna. Naye ekigambo kya Katonda yetabaaza, yetaala etwakira. Ekigambo kya Katonda bwe kivaawo ensi ebeera mu kizikiza, kyekizikiza kye twogerako. Bino byebiseera Obukatoliki we bwasitukira. Bino byebiseera ekigambo kya Katonda we kyaviira mu bantu, abantu ne babeera nga tebakyalina magezi mu bo ga kumanya Katonda. Abantu ne babeera mu mbeera nga amazima tebakyasobola kubeera nga balina access ku go. Era wano we tulabiranga okuyigganyizibwa kw'abatuukirivu ba Katonda we kwatandikira okujja eri abo abaali baagala okubeera nga bakola ki? Balwanyisa abantu banene abaali bataddewo enzikiza, abaali balwanyisa ekigambo kya Katonda, era bangi ku bo baafiira obulamu bwabwe. So nga tumanyi nti waliyo Katonda omulala ayagala okwepaatiika mu kintu ekya Katonda, nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda. Waliyo Katonda omulala Njuba ayagala okuteekawo ekifaananyi ekyo ekyefaananyirizaamu ekya Yesu Kristo, era asobole okulabisa nga ekya Kristo okubeera ng'omwana wa Katonda, ng'ebintu ebiri awo ebyaki? Eby'obulimba. N'olwekyo bwe tutunula, bwe twongera wano ne tusoma agamba bw'ati
kyokka agamba nti kyokka newankubadde waliwo okuyigganya kuno okw'entiisa, era waliwo n'abo abaasitula bendera y'obukristaayo ey'okwagala obuweereza, okukkiriza n'obugumiikiriza. Era awo mu myaka egyasemberayo ddala egy'ebiro eby'ekizikiza, omusana gw'okudda obuggya ogw'Obuprotesitanti gwatandika okuvaayo. Ebiseera binene we byali bikomekerezayo ennaku zoyinza okuyita ennaku 1206. Ennaku zino era nga zennaku ezaali ziranga okuyigganyizibwa kunene we kugenda okuba nga kukoma ebiseera ebyekizikiza, ate era nga byaliwo mu biseera ebya 538 AD okutuusa mu 1798 BC, banga lyali ddene nnyo. Gy'emyaka egyayitawo okubeera nga nga ekitangaala ky'okumanya Katonda kiddamu okubeera nate mu bantu. Era mu myaka gino tulabanga Obuprotesitanti oba kiyite abantu abalala abaali bavaayo okusobola okuyimirirawo mu kontana n'ekizikiza kineeno n'enjigiriza yalingawo ey'Obukatuliki oba ey'obwa paapa eyali ereetedde abantu okubeera nga bakola ki, bajjawo ekitangaala, yali etandise okubeera nga bagikomya. Wano agambye eri abo bonna abasigala nga beesigwa, nabo Kristo abawa ekisuubizo kino. Ekigambo kyo ye ttabaaza eri ebigere byaffe n'omusana eri ekkubo lyaffe. Ebigambo bijja bisanga mu Zabbuli 119 n'olunyiriri olw'15. Tulina okugoberera omusana guno tuve mu kizikiza. Ekituufu kiri nti omwagalwa, ekizikiza wano kyali mu kwogerako lyebbula ly'amazima oba ebbula ly'ekigambo kya Katonda. Abantu bangi bali mu mbeera nga tebalina kwolesebwa, kwegamba tebalina kakwate ku mazima gano. Omwagala ali eyo goyinza obba nga omanyi, oba naawe atannagategeera oyinza obba gwe mulundi gwe ogusoose okusobola okweyunga ku mukutu guno ogwa 3ABN TV. Naye omwagala njagala okutegeeza nti waliwo amazima g'oteekeddwa okubeera ng'otegeera, amazima amatuufu nti Katonda yatuwa omwana we Yesu Kristo ajja atulokola okutujja mu bibi mu bubi buno bwe tulimu. Sitaani alina ekizikiza kyayagala okuteekawo. Sitaani alina embeera gyayagala okusiiga ku nsi okulaga nti asobole okubeera nga ekigambo kya Katonda abantu beerabira ddala amagezi agakwata ku Katonda, abantu beerabira ddala obukakasiza ddala nti Katonda gyali. Naye wano atugambye nti kyekiseera omuntu okusobola okuva mu buwambe obwo, okuva mu busibe obwo, okuva mu kizikiza ensi ekigibuganye, tusobole okuddayo mu kitangaala nga kyekigambo kya Katonda. Era wano nga tumaliriza agambye nti omulokozi ow'ekitiibwa wakati mu kiseera ekyokutabulwa, ekyokuyigganyizibwa, ekyokuggweeramu ddala essuubi, nsaba onoonye omusana gwo era ngoberere ebigere byo okutuuka ku kkubo ery'obutuukirivu, okwongera okuyiga nakuwa negundi wanene endala. So omwagalwa, ebigambo ebyo naffe ffenna bye bigambo bye twandibadde tukola ki, tutambuliramu.
twongere okusaba Katonda atusaasire, twongere okusaba Katonda atusaasire tusobole bino bibeere nga naffe bigambo byaffe, tusobole okufaayo okulaba ekigambo kya Katonda tuve mu kizikiza. Era omwaka nanjala okutegeeza nti abantu bangi tunula ku kifo gy'obeera w'okolera gy'owangaalira. Ekibuuzo omuntu yenna kye wandibuuzizza, ddala abantu bano bo bategedde amazima gano, era nga naawe wandibadde obeera ofuuka musaale mu kutambuza ekitangala kino ng'abantu ogenda obabuulira amazima gakwata ku Kristo. N'olwekyo tusabe Katonda atusaasire, ate naffe ababa bategedde amazima gano tusobole okusigala nga tunoonya ekitangala kya Katonda, naffe tusigale nga tutambulira awo mu bigere bye, nga tutambulira awo ng'ekigambo kye bwe kigamba. Twebaza Katonda ekubadde okuyiga kwaffe okw'olwaleero. Nga tumaliriza, nsaba onnegatteko tuweeyo okusaba. Katusabe. Katonda Kitaffe omwagalwa ajjudde ekisa n'okusaasira Kabaka wa bakabaka, tukwebaza Mukama omukisa gw'otuwadde otulesewo nga tukyali balamu. Tukwebaza Mukama omukisa gw'otuwadde nate olwaleero ne tuyiga ku kigambo kyo. Tukwebaza Katonda waffe kubanga otuwadde omukisa okutegeera amazima. Mukama eri bannaffe abatannakutegeera basaasire nabo basobole okuva mu kizikiza bategeere amazima go, era Mukama babeere beeteefuteefu okweyungako n'okusobola okugoberera amazima go. Kyakyo kyeyongere gye tuli, beera naffe mu byonna, kwe kusaba kwaffe n'okwegayirira nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Makassanyu oba nnaku. Amaka kusalawo okwo, ssanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata kulamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda.